de kororo bichi eyo ngombo yayo yengo yayo sia eyo labye chekororo bayizo gende ne batalya katulina abantu bafunga bolevo ziri kukulya nti wamanyi nti no wali bafubye omukyalo simanyi kirimu katungulu cy'umugurimu nga yagamba nti wakirine kuba kola sijja kola kangende ku mmere olinya yolevo eri muki tulina abantu wano mu Uganda nkiddamu nga bolevo zaabwe ziri kukulya gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kosa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe twetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1561987 oba noti 75 noti 1638 ate ng'osobola otusanga Matugga ate gwe yandeetaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Okay, tukwebaza gwena Josinzira nobanga ogoberera Lubalusewa TV. Nakutegeza ntuli ku YouTube, TikTok, sakone Facebook. Genda ku YouTube yaffe o subscribing, o liking ato commenting. Tujja kuba tukwebaza byonna byonna botusiza katosobola okubanga ate ofunamu ebyo byosanye okubanga ate ofuna. Aga tutabaale gwanga ne tunoonya buli muntu yenna. Ekyo okubanga ate tukuwa ku mboozi ye. Netujja ntunyumyamu wano netulabiki ebitambula Mosh Media bano nno nga bakola videography ne photography bakola ku mikolo egy'enjawulo olina okwanjula mbaga wekwate Mosh Media bajja kukuba ebifaananyi ebirungi. Smiles Water and Plumbing Services nabo bakola ku by'amazzi mayonjo, waliyo amazzi naye nga si mayonjo, gano gwe mayonjo basima bbowa ey'omukono saako n'ey'ekimotoka ate nga basobola okukolera plumbing mu nyumba yo nesobola tukulabika obulungi omugenyi ne bwajja yeebuuza ani yakukolera era bategeeza nti Smiles Water and Plumbing Services bwe bantereeza nze Ajje Samuel nga bulijjo n'olwa ku lwaleero nina omugenyi waffe gwendeese sobola okuba ate nga twogera ebigambo tulabe biki ono bwekuleetera yafunamu obuzibu gye buvuddeko awo kaŋŋambi n'awambibwa nja kuba tutegeeza mu maaso awo n'atwalibwa sajja muwagizi wa Loop era nga waliwo tuleeddawo nga ndabako pozi 003 amanya erya struggle lyo nga lyo infantry 003 infantry okay ogenda kubuuza kuba tulaba tusobola okutubanga tutandikawo nyini abatulaba nyongero babuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya mugye baleko. Amanya gange nze Mpalanyi Michael, omukozi w'ekibiina kya National Unity Platform erya struggle ndi Infantry Commander 003 atambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nze gwe nzikiririzaamu. Yes sir. Ani agabye ennamba ezo mu Loop? Bayibawe kuba mu bantu benda babona n'ebirango oli 003 001 gyali 002 gyali. Bayibawe bangi babuuza nnyo ensonga eyo. Lwaki tulina ennamba ezo? Ekisooka His Excellency oba mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye 001 ekyo njagala mukimanyi. Gwe oli wakusatu kati ye mu kubeera 001 ye mukama waffe. Okay. Then ffe abagoberezi be mwe mubayitanga bafuutu bigere bafuutu soja ntulyoka tuddako mu layini era ennamba ezo zaatuweebwa oba zituweebwa okusinziira okulamba kwo nti dati zisinga waliwo ebintu bye tulina mu biraba singa wabeerawo ekizibu kyonna nga kigudde kiba kyangu nnyo okumanya nti namba gundi taaliiwo namba gundi yafunye obuzibu bwe buti kituufu kubanga mu bintu bya bulijjo mukimanyi obulamu butambulirwa mulimu ebyosi teri kimusoomozebwa mu kusoomoozebwa yese obwekityo bwe kiri mu mbeera eyo naye gwe namba 3 ani namba 2 002
kakati number 2002 ye Commander Shafiki Shafiki so obudde buno wenjogerera wano yafunye ne kadi ya NUP oba stamp ya NUP agenda kwesimba Kasubi ifraga bewala kati ifraga bewala kuba kansala Kasubi awo kati 003 yenze yegwe atenze nze kyenjawulo nti nze siri ku ballot paper obudde bwali tebunsobozesa naye yaba kwesimbawo omukisa gwali singa naliwo nange naligezeseza mu mikisa olwedde ndi wa ku kitundu kyaffe kino eky'ematugga nze mpangalira ku mabanda omukisa gwaliwo era singa naliwo mu budde nga saafuna bintataaganya nali nsobola okujja n'enzija n'ensaba abantu okubaweereza ejjayo obwagazi obwagala principle n'ogamba ono gwegenda okukkiririzaamu era kiki ekyakusikiriza n'ogamba njagala omusajja ono yanziza nnyo ekibuuzo ekyo okusookera ddala nze saali wa byabufuzi nze nali ndi muntu wa byamizannyo era be tutambudde nabo ku nsonga ya akapiira k'amasaza g'obwakabaka bwa Buganda bandaba bangi babadde bandaba tubadde tusinkagana mu activities ez'emipiira naye ekibuuzo kyombuuziza nti nanajjawo obwagazi nze saali wa byabufuzi era ba political parties zonna ezibaddeyo mabegako bye mazima zonna saayina kibiina kya byabufuzi n'ekimu kyempagira nti omutima gwange gwali tegunnafuna muntu gwe gukola ki gwe gukkiririzaamu nze njagala nnyo okuwagira ekintu nga nkijja ku mutima ku ntebe ya mutima kuli sinti gundi agambye nze siwagira lwakuba nti nno okugeza kati gwe mwami aje simanyi mutima gwo kyegukola ki kyegulowooza nze mpagira okusinziira ogwange kyegunsabye ate era nze feelings zange zirabika zivaayo ku kintu kyemba nkola ki biki ebyo byewalaba mu President Kyagulanyi n'oga omwami ono gwegenda okugoberera point esooka oli amannya ge ye Kyagulanyi Robert Sentamu ye Birambogo musajja wa Kabaka wa wano waffe mu Buganda mpulira kati nze omuntu ekika ekyo bwe yajja wano nga waawano mumanyi saagwira mugwire nti nve eno nolipe buki beripi Kyagulanyi azaalibwa Gomba mpulira ewaka waabwe manyiyo sigenzeeyo mulundi si gumu seebiri seesatu si kkumi mu kuzaalibwa Gomba nga muntu waawano waffe wa ku kyalo waawano Magere ewakawe manyiyo sigenzeeyo mulundi si gumu seebiri seesatu si kkumi nti omuntu eyajja mu kintu mumanyi buki alina okujja ng'omutegeera on top of that muyimbi in fact yali muyimbi era nze music we ge mazima yantwala nnyo omutima ate nga akakata ku mbeera y'omuntu wa wansi nga ayimba ku ekyo kinyini nyini omuntu wa wansi kyetaago naye kennyini yali akiri tukkirize tukigaane naye kennyini yali akiri era ye embeera ya His Excellency waffe Robert Kyagulanyi Sentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine ekintu kino kyava wansi era nze okusikirizibwa kwange okw'omutima kwajjiraawo okw'omutima ne kujjiraawo Bobi Wine natukuba music okwetoolola wonna kati nze bwe yajja nakeera ku makya nti nzize mu politics omuntu eyali yazze olwedi nali mumanyi ng'ate era ensonga etegeerekeka kituufu si bino n'obeera eno n'ova eno n'owagira buwagizi muntu tomanyi nga backgroundisize ge mazima wajja mu kintu ng'omuntu omumanyi omanyi background ze omanyi yaani bwe kiri ate nga sirima bayira wenze ebiseera ebisinga kyemba njogerako njogera de fact ku kitono kyemba mmanyiiko era nga bwe nkunnyonnyodde nti His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu eyajja mu politics we Uganda agenda okumujjamu nga mumanyi waawano kwa ku kyalo atukubye music wakakata ku mbeera y'omuntu wa bulijjo owa wansi
omutima gwange we gusinziirawo kati agenda okujja mu kalibu kano ak'ekyaddondo wakuba ekyo nti yajja ng'abamusinga bamulabanga rasita naye era tukkirize tugaane omuntu akyuka kituufu era wamulabanga enviiri yabeeranga naziri biki n'essaawa ya leero looza waliwo different waliwo enjawulo y'amaanyi waliwo enjawulo y'amaanyi eyo point 1 eyokubiri point eyokubiri kalakita ye enneeyisa ye nze yamunjagaza nnyo banyi bamulabanga omuntu mpalanyi mwenga mmwe ababeera naye okumpi awo embeera ze zimu nga zino zetumulabako nga ayogera tumulaba nga ali ffe tuteramulaba mu kamera nekali mwe bamusemberera ali atya Kyagulanyi Robert Ssentamu musajja ali ize nnyo oba tulina abantu abamu nga bajja mu kamera beefuula nti balungi naye ng'era nga balina ebintu byabwe bitategeerekeka bagoba tayagala musemberera tayagala mukwatako yenyinyala abantu naye ali atya gwe engeri gy'omulabamu ndowooza ekyo kisinziira oba ekika ky'omuntu kubanze kyemmanyiko ku President Kyagulanyi kiri kimu one day yali agenda kuyimba nga tanaba kuyimbira politics era zo okuyimba ematugga waliwo ekifo bali bakiyita Ibon najja wajja obudde bukyali kyali ssaawa nga 3 n'atuula naye namulaba ku stage kwaliko ba Orioles ne bamugamba fada jangu tugende oyimbe n'ababuuza ate abali ku stage baani kuliko ba Orioles abaleke basooke bazannye bamalirize so Orioles yali kweri naye yabagamba abaali bamukako kugenda okuyimba mu budde bugenze abagamba mubaleke basooke bakoleki bayimbe so badde abantu abakubira page ali atya naddala nga oli baba 001 003 kibakyeza ate gwe omuli kumpi nga bwe nkunnyonnyodde mwattu nno tosobola kikkiriza naye ng'ate kyekituufu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja ali ize nnyo ebintu bye abikwata mpola he gives respect to everyone to everybody okusinziira bwozze kati nawe ng'omuntu amuliraanye oba amusemberedde gwe kennyini otandika okudda mu layini bwewaddeera bwempisembetandika okwetereeza era bw'oba ozze katugeze ovudde waka woyingidde oba waakuyisa oba wemugende wawa wonna empisa zo n'oba oyimukali olina woolina okusooka okakola ki ngandaba nnyo abamusemberera babakankana kiki ekimulika ekyo omusemberero ndaba bakankana abo abantu abatali musemberero aliko tuliyoni fezi ey'amasannyalaze kikkirize kigaane era oyogedde ekyokukankana okukankana okwo omanyi lwaki kubaawo ge mazima atiika kubanga weewala okukola ensobi oba ntegeerekeka nti ekisooka si kyangu nnyo kumukolera kubeera kumpi naye yensonga lwaki abantu bajjamu fiye nawe kenyisika kyo fiye ejja nti weewala okugamba nti oba bwe naagirabe nti ate anaanyiiga oba naagirabe nti aba ate naamunyiiza oba ate kino kinaamukosa ekirala wabeera ensi ebeerabawo etya nze Mpalanyi Michael komanda w'infanfe 003 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbino mbibagamba sirimba mbigagamba tue wabeera ensi ebeerabawo era yeebeere mulaba weewawo mmwe musobola okubeera eno nga kutokola ki ensi ebeere mulaba ekyo nkikugambye saagala kukigira nnyo kigaziya naye kyenyinyonyoddeko ekitono kitegeerekeka kyobera abantu bonna omuntu yenna azze bw'asemberera omwami oyo nawe kennyini omutima guba tegukukoze eki nti wewale kugira nti oba kino naagireka lukanamunyi toyagala omusobye ate lwaki omusobye kugamba naye kennyini kikukakatako emifakati gwe kennyini obaako ne puresha eyo bwekyo bwengezezaako okunnyonnyolako ekitonotono
Tuli ku nsonga ya ojotya okusikirizibwa oganti kantambulire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Point yokusatu. Ekisooka zaali bbiri. Ekisooka. Nze ndi nga bwe mbannyonnyodde nti nze Mpalanyi Michael nzaalibwa Kiyindi. Omwalo gw'Ekiyindi mugumanyi. Omwalo gw'Ekiyindi ogumanyi. Ng'olya buulizi. Bw'ogenda ndigulwa. Bw'ogenda bw'oti. Guli mu Kyaggwe. Bw'ogenda bw'oti kwata lugazi. Obulanchinge kaawo kwate. Ebisitutu y'ebuli koona liveeko ekyo ky'ettaka. Oba toyise eyo n'okwata Katosiyo dino obwenko kwata Wantoni bakola olugwamu ku Nayiro. So olugendo n'obulanchinga paka Najja kati bw'otuuka ku kitundu ky'e Najja balira wenze ndi nzaalwa zeeyo. Nze banzaala eyo. Mukyadde wajja mbuzi. Mukyadde ono najjamu buzzi. Kikyengezaako okuzimbira. Nti nze nviira Kiyindi ku mwalo era nziikibwa mu Kiyindi Town Council. Kitundu bakiyita Bulamazzi. Nzaalibwa omwami Kakumba Maaka. Ye muzeeyi anzaala Kakumba Maaka. Gyali mulamu. Muzeeyi mulamu ali ku kitundu bakiyita Kateete. Mu bitundu ebyo by'Ekiyindi Gombolola ye Najja. Lwaki neekoolobezzaamu eyo? Ffe tuliraanye omwalo guli. Omwalo ogumanyi gugenda nnyo n'ebinyuma. By then Kyagulanyi ng'akyali Bobi Wine yatukubanga nnyo music ye. Kati ate nga atandikira eno ku Najja. Era ye nga lw'anaaba Ekiyindi ku mwalo guli. Emmotoka y'ebiseera ebyo eyatundula yatandikiranga eno Najja. Mune Najja yabonga ku bantu ba bulijjo nti okusinziira ye bwe yali afaanagana ne karakita ye okujja n'obwaserebwe. Kyagulanyi alina ebintu ebimu bye mulaba nno nga si bya bulijjo kubyolabanga n'abayimbi wano bajja ne gurupu tayagalade Musembe era ndowooza okukungulako katono nnyo. In fact nze kwe kusomozebwa kwensanze ne music industry ya Uganda. Era that is why na choosing Bobi Wine oba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Lwaki? Bano abayimbi abalala beeteka kwerukomera ayina ennyimba omunatambula n'eggaali olinajja n'abantu nga balwana Busaale Biso naye ng'ate akulaga nti no oyimbira abantu bano ababerayimba ennyimba bbiri abaddukirako bakugule ate n'otambula n'embeera eyo. Nze kyenjagaliza Kyagulanyi kimu. Baibeni bwe yajjanga Ekiyindi nga bw'atuuka bw'ati afuuka ng'owaawo ng'oluza na mutuuze ebiseera ebyo mwami Kyagulanyi oba Bobi Wine nze n'okumanya tamanyi kituufu kubanga Kyagulanyi amaaso ge gano engeri gye galimu oba ng'ambe nti galimu engeri gy'olugolodi gano amaaso wamwagala amaaso ge gafeesinga abantu bangi. Era kyova olaba abantu abamu batuuka ekiseera ye kasi kyakutunako bw'ati era kale teyeerabiraga mu muntu olina nakola ki. Kati Kyagulanyi Baibeni bwe yajjanga Ekiyindi yatukuba nnyo music. Emyalo egyo abantu b'oku kitundu okwo n'ebizinga Kkoona ery'abaana Ziiru wali ebivuma wonna ekintu ne kibanga kintu. Ate nga n'olumu bwe yajjanga n'akwatako ne mu nsawo. Baibeni nze nali sikwatanga na ku ssente. Ebiseera ebyo bye yajjirangamu. Naye waliwo lwe yajja Ekiyindi alinayo konsati n'akwata mu nsawo n'akwokyayo. Ekyo tekyanva ku mwoyo. Era ebiseera ebyo n'embeera yeeyo kati bwe natuuka mubeera nga omanyi era naawe ebyobulamu. Obeera eri ozaalibwe n'otuuka ekiseera n'ogamba kati ewaka wasigala waka wa muzeeyi. N'otambula ezindeeta n'enzijangwa ku kitundu kino ekyematugga. Era bwe bulamu bwange nembeerawo mpola. Tubeerawo kola emirimu gy'olwedde nze ndi muvuzi wa boda mulimu gwange. Ntambulira mu mmere y'ebisolo bino ey'ente. In fact ekyenjawulo ekiriwo kimu abantu batulowoozesa mbu ffe eva tuba mu byabufuzi. No, ffe tuba n'emirimu. Silage ono abangani gye bayita silage ogimanyi bulungi ekolebwa emmere y'ente. Bikolebwa mu kasooli bisagazi bikuba
ente zino ez'amata era nze ndi mu secretary ya agriculture era singa tukera ku mwana tukwata obuyinza nze ndabika naligenda mu department ya agriculture tugwenye gufo department olwansonga nti ntambulira mu nutrition kati gwe mulimu gwange bwe gutyo nembera ku kitundu niera nga bwobimanyi wakera ku macha nengawulira Bobi Wine ajja mu politics in fact by then abantu bali basinga kumanya nnyo Bobi Wine kituufu oba ndi mutuufu niye bwe yajja mu politics amanya ne gavana Kyagulanyi Robert Sentamu okujja kuba mu kalulu akajja akali wana Kecha Dondo East naluka kubaba kanti nti akalulu nze kasana kigira ko nti moyo yajja nkajukiramu yali atalinga yatuko bulunga dakyaswana tibane kibayiza buko oliveeko ebyobululu okujja okufuuka obungi ye kasitakera ku machanti nzija nze omutima gwange agamira nti oyo waaba yajja kkiriza gana nina oketabamu nina okabeeramu wakalimu akaluwa obadde kino olowooza twazajjo olowooza twazajjo akalulu k'obwa Bwenjo Batisentamu ng'ajja mu kalulu k'obwa MP agende mu palamenti ya Uganda direction wakalimu bijeerabira nti twasooka ne tufuna okusoomoozebwa ku ye musajja wattu yagenda ku buli political parties zonna zino z'opposition ngabaga buli muyala nga womanyi abantu omanyi muneze kyemwalabye mu Uganda eno ba mu nsi eno abantu bazaalawa mazima abantu bazaalawa era olina kusitukanga muntu yagenda mu FDC ne bagamba nti teyayimba guno si byakuyimba si biki era omanyi okuzaalawo okwo bagenda mu DP in fact by the way kansoka nsitopingemu katono nnyo nze nali siri wa byabufuzi nnyo naye ekibiina kye nali ngalowoozaako okwagalagalamu ge mazima yali Democratic Party abakabonero akaakenkumbi naye omutima gwange gwalinnya ku kyawakati lwa nsonga nti obukulembeze bwakyo buno wanze siri nnyo mukadde nnyo nti ndi wadda nnyo otalina kulowooza kubamusemogere no nze njogera kintu kitandikidde ku mulembe gw'entegeera kitegeera kati nze ni muwagizi wa Liverpool ate olingalira kumbuuza siro ebyali okitegeera era nze oba oli wakumbuuza kintu the fact is mbuuza kintu nga kitandikira mu 26 okudda eno okitegeera naye bw'otandika okundira amajyame mu mwaka gwa 17 simanyi nkaaga mwena never era mba sikirinaako idea lwemba ngenze kulimba kituufu ate ng'olina kuleeta kintu mu straight line kati DP eyo egoba Kyagulanyi era nze mufact egoba tasinga okunumenya nnyo DP kasita bamma Kyagulanyi Robert Sentamu kadi nengamba nti ekyo ekibiina kizikirire mu geyeena wakikolimira kyannuma nnyo kubanga nkugamba omutima gwange gwali gwagala kwekuusaako nga gwe kyagala gwe gwagala okugwa era bagutta ku erwo kasabaago Bakyagulanyi ne bamma Kyagulanyi kaadi bano abeefudisa abo bagereganga omanyi ekizibu kye tusanze ku politikisi we Uganda tulinamu abasajja nga bo eva beezimbira ku kintu kimu nze nkulira kituufu buli olibeera nga gwe eva gwe oyagala gwe okulira ebintu biba tebijja kugira biba ebintu birina okubaamu zirevos naye bw'oba oyagala nga gwe bukimu gwe okulira gwe okulira kati ekyo ebyabeera bwe bityo Kyagulanyi n'ateekinya n'agamba easy bagira kusawa bano abalala bonna kati ate waliwo tubiina otumu nga tufunye naawe tunafu simanyi yali bikyabo nebira tebitegeerekeka waliwo jema waliwo ebimu nga tebirina vibe bayibanga ekituufu kiri opposition ebbiri FDC ne DP mwali mulina okubeera omutuufu atwala Kyagulanyi oyo okumuwa stamp oba omuwa kaadi bonna we baagaana Kyagulanyi musajja wa opposition ge mazima ate yakiraga kuva dda we baagaana tagira kusawa independent kusaawa era nze emu obudde buno nkyogera wano ndi mu maaso ga kamera manyi kamera entunuddemu y'omu kuba twagala kuba nnyo
muntu wa independent mubulizaayo lwaki kino nze nkijja ku mutima gwange nganzi saagala kukyogerera balala abantu otunulamu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yajjamu kwale yajjira ku independent ng'akabonero k'essaawa kituufu era n'awangula era bwe yakwata essaawa in fact wano yateeka akati ekyekyadodo temwakiraba ffe twali kuzituleera kuli emipiira giyo erinza natuuka nempitulira ku lupanka kuli eringa omanyi okutuula mu lupanka lyeringa osazeemako bwoti vibe nga kintu nga netuyagasi temuwulira ate kakati ebyatiyaga nze vibe eziba zitukutte nga zirinnye ebyo ebyatiyagasi okubinyinya era nze tiyagasi sagala nnyo nenyinyiza nnyo byatiyagasi nga waliwo Kyagulanyi era oba otataaganya ebyo bijja luvannyuma ekiruvu kirungi bagukubye notandika okwegiragiramu kati akalunga bwe katambula akakyaddondo east netukabeeramu by then fe abantu ngaffe yali tatumanyira nnyo ye mazima nkubulira mazima yali tatumanyi nnyo nga ekyenjawulo ekimubaako ku ye omusajja oyo alaba omuntu layini gy'atambuliramu Kyagulanyi alaba yetegereza abantu n'amanyi mubeerawo era ffenna buli mwana yenna ayitibwa nti nno abeera mu layini sinsi okuva bwe yajja oyo musajja abeerawo bw'ati naye aba akulaba akalulu nga bwe katambula ak'ekyaddondo netukabeeramu nga omanyi era ebya sisitimu ya kozi owa saidi ya gavumenti oli yali waliwo kantinti ya FDC walinawo omulalu no NRM bali bamuyita sipanyani sekalo simanyi sebalu sitendo basebalu yoyo sinyerabira bwe twayitinganako kulaale nitugenda tukokote yaabwe yonna abantu bana batwala nze nagadde abali ne Kyagulanyi mugenda mwogerako omuntu alina amasanyalaze gatambulira mu phases ojja takyakuyita abantu ne batadduka misindi tolaba nti esawa yalo ntumizamu bino tuliwa ntulimyamu nemmala nfuna bufunyi essimu nti ekiriwo nti bino byonna nze nziruka ndiva nako obadde ki ondeka wano era mbalekawo ne mubeerawo mwe ne mumalamu ebyammwe ge mazima kati akalunga bwe katambula ak'ekyaddondo n'akayitamu almost yafuna 99% mbadde ngenda kugamba 10 ku 10 naye balekangayo era percentage etya kubanga nange naye nasomeranga ku ssomero nga subjects waliwo n'omalayo obuntu bwonna nga wawangula ne baleeteeka 99 kati omwami Kyagulanyi n'ajja mu politics n'agenda mu parliament fene tusetolinga nze nenziramu mu mirimu gyange naye nze politics wabanga nga bwe nkunyonyodde nevugira boda nekolera silage wente oba nutrition yeyo ebisolo nembeera mpola emirimu oba oli awo mu kutambula gy'otambudde gy'ofuna ono kasitoma gw'okoleddeko n'akubira omulala n'ogenda n'okola netubeerawo bano abasigadde nze in fact nze muntu atatambulira mu bintu bino wammanga mbiriwo saidi ya politics nga bw'ogimanyi nze tosobola kunkozesa n'eŋŋamba nti ate kakati simanyi obutali butali bumativu bikiki tulaga obutali bumativu ate kakati mara tugende tukole nze kunze era nze gwemba mpagira kasita mmala mumuteeka mugundi ye nze nga nzirayo mu mirimu gyange nenaffe tuddayo eno nga kirina olowekera Kyagulanyi avuubanga mwabadde yali kulaale ogaweddirayo kasita atuukeeka yes nga bwe twabadde nateete nabiki byonna olunaku olwabaddewo bino ebisigadde tondeeta mu bisigadde kiri nti atuuse kuba kasita amala okutuuka ewaka tewabeera mu mulimu gusimulala ge mazima oba olina kudda obulimu oba olina kudda wakaawo oba olina kudda ku mirimu gyo ate n'olinda program the next time ekizanira ne program ebintu tebigwayo bugumu n'essaawa ya leero ndaba ndi wano era oba oli program nejja nti awo kusinziira bwekiti nebwekiti tujje ku kitebe oba tusinkane wano oba mujje oba kino kyekiguddewo si buli ssaawa nti tubamu ebyo
in fact abantu abamu naddala abatulaba ku mikutu nga gino fe abamu tetuli mu politics nti mwetulya tuba n'emirimu tugeze kuyiga ssente ebivule bakaba tebatuwa ssente tuli twali ku trade sisimanya tetwatimba ebipande ate abo bwo kati ekikwatagana ndowooza nnyo n'ekyabo okungulako katono nnyo ku kiri nze ebintu bino okusinziira bbanga lye ndimazeemuko si ddene nnyo ndowooza kisinziira ku mmeeme ya muntu gwe nga gwe nnekyayo tulina abantu abamu nga ye eva akantu katono nnyo kati kamumalamu awulira buliziri mpala yafunyeyo abiri n'anyiiga n'afa mubadde ki kati abantu nabo babeerawo era nkyova olaba nkuwadde ansi egamba nti kisinziira mutima gwa muntu bwe gufaanagana omutima gwe guba tegulimu mululu omutima gwe guba tegulimu byebyo bya bubbi tegulimu bya butemu tegulimu kyera tekiba kati nga bwe nkunyonyodde nti nze pulogulaamu tufuna nfune kati mwami Kyagulanyi ngabyeramu ebyo ebya paalamenti n'aweereza biki naffe tubeera mu mirimu biki tuba tuli awo tetwalowooza nnyo tugenze mu bya paalamenti batondawo political party nejja in fact political party ya area national unity platform twalina n'ekirowoozo by then twasooka kugiramu people power people power kikondo kino era walabangako ebiseera ebyo nga olwajje nga yasooka kukifumbanga oba nkiyite slogan era walabangako slogan kyekimpozi ekisinde yes era walabangako ekisinde slogan engombo era walabanga n'olabanga twatuukako ekiseera ng'ab'enkumbi abamugoba ku kaadi nabo akuba ekiko enkumbi ye wali eri ku guniye n'afunye ekiki abeefudisa b'ekisone bagira eguniye n'afunye ekiki netufunayooko n'ababaasi nga naye wagiteekayo ate naye n'akola ki netubeerawo netulindanga abanagira mu people power naye era nga woomanye obufuzi ate byo si byangu nnyo abalebaliwaiswa tv tuline Mpalanyi Michael 003 olonno nga mwagazi nnyo wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina embuzi gyetuwayawayamu naye Michael waliwo obuvidiyo terolaba obusaturatinga ku mitimbagano kati ng'obwabaddewo NRM ng'atwala bali mu bbawa ku ssente basobole okugendako ekkololo akamere bakabafumbira namwe eno mu nuupu babawaayo kasente aka transporti kati ng'abantu babadde nateete nemulya kamere t-shirt ng'ezo bazibabuli newanziza ekibuuzo ky'ombuuzizza kati ng'era bw'omanyi kisinziira kati bw'osooka okuddamu kiri nga walabye ebyabadde kololo biki eyo yeyo y'ennombo yaayo yenkola yaayo eyo walabye ekyekololo bayinza okugenda ne batalya kati tulina abantu baffe nga bolevo ziri ku kulya nti wamanyi nti nowali bafumbye omukyala simanyi kirimu katungulu kimu gulimu nga yagamba nti wakirinayo kubakola sijja kola kangende ku mmere olinyayo levo eri muki tulina abantu wano mu Uganda nkiddamu nga bolevo zaabwe ziri ku kulya mazima ate nga tosobola kumukuba nnyo omufulumye lwaki eggwanga liri bubi tukirize tugaane kati omuntu agenda n'atuniramu emmere ya 5,700 yes eryeri tevunya butevunya ya bwerere ate gukiregera beerera kandafu banga abafuna abafumbi nga bali wayinga musamba mukavugoka naawe abina walabye ekyekololo babeera n'abafumbi nga 105 mu feezeezi n'abafumba emmere bayiga kati bwebabe ofumba piraawo banange banayo kiri mu Uganda bane abantu beekoze bintu abantu beekoze bintu naye nga walabye ekyekololo kati nze kunze nganze sikinenyeza nnyo
era sikinenya nnyo lwaki nti nga bwe nkunyumirwa nti bannayuganda tulinamu abantu nga bolevo zaabwe zigwawo kati ku nsonga ya waffe nga bwombuuziza nti nga mu NUP biki ng'abantu abalabye ekituufu kiri nti tewaba kibeerawo kigabibwa lwaki nti eno pate ejja buzzi ekitegeera teyina ssente zigenda kati abantu nga wabalabye infact sigenda walabye ensanafu ezo bwe zaabadde ezenkana wabadde ogenda kufumba ki tubeere bamazima wabadde ogenda kufumba kyenkanawa tugambe nti abantu bano bajja lwa mukwano era laavu ng'omuntu akijja ku muki t-shirt singa zino z'obadde ombuuzaako ebyambalo ekituufu kiri nti nga political party yonna etondeddwawo nabeki byonna ebeera n'abakozi baayo ababeera ku purogulaamu oba okitegeera era pate atayaziza ekibiina ezifulumya tuvulaba t-shirt singa zino zisobola ofulumya enkofiira nga obiraba n'omanyi kala z'ekibiina kya NUP zimanyiddwa bulungi ye red white n'eno ya bbulu logo eno nga bw'ogiraba then negyebeerako ne guli eno ya people power t-shirts zino bakolawo enteekateeka ne wabeerawo ezigabibwa eri abakozi naye ate abantu bano abasigadde aba bulijjo nga gwe toli mu department ebyekolera party straight nga party ekula zitundibwa butundibwa abantu bazigula ate nga ne political party okubaako okugattagattako ku byenfuna byabyo bikyetambula biki nti wakola bwe bakola t-shirt ng'eno n'ogiteeka wali eri ku katale ono w'omutima ayagala omutima ajja n'agigula era ajja n'agigula $5,000 ye n'asasula ali nti party efunako percentage yaayo ye ssebo okay ebyonna nga tuli awo twawulirako obuzibu bwakutuukako ye ssebo embeera yentaba nnungi ne tulaba obugambo nga buyitingana ku gundi ku mitimbagano fulimparanyi wiiki neetuuka omwezi ne gutuuka nga tuli awo tugamba omukulu ali ku kyeryo baagala abantu obasigira ekifaananyi bakwatirawa mbeera kyeri eyo emmoloka eyo bw'ogiyingiramu bakuwa ku kyayi ogenda ng'onywawo infact ne moralo gye mbaddemu ogisse kubanga ate kati k'otuuse mu life challenge infact balinayo bukyantondebwa mukama katonda okunteeka ku nsi ye life challenge gye nali nsanze mu bulamu bwange oba gye nasanga paka na kati era okunva mu mmemole muno sikikakasayo nti kyakunvaamu leero kyo tekirimu kusekeramu tekirimu kuzanyiramu the fact is nga bwombuuzizza kyaliwo era mu maaso eyo era bwenja okwebaza mukama katonda nti omanyi buli kintu kyonna gye mazima kiba ne purogulaamu okuva ewa katonda ekyo nakikkiriza aba yakiteekateeka nti kijja kukubaako olwo nkutandikira emboozi nga bwombuuzizza ndowoozawo wennyini bwe batandikira nzijukira zaali ennaku z'omwezi nga 18 olunaku lwakyangira bwe bukedde leero nzijjayo boda yange nengano nze ndi musajja muvuzi wa boda nti bwemba siri mu politics oli biki kubanga buli si mulimu buli buweereza ate buliko we bukoma kati then mu biseera bino ebyaffe ebyobulamu obwa bulijjo obeerawo n'oyiya nga mugambye ndi musajja muvuzi wa boda n'omulimu guli ogwa sairegi ow'ente ogwo bwakeera ng'ennaku bweruti we bukedde nenjijjayo nenkola kati essaawa zaali ziyingira ssaawa awo nga 11 nfuna omusaabaze ngenda naye mu kitanda gombolerayo egombe lino ebyaffe oyita era kugombera kwennyini n'oyengera entwala omusaabaze kati mba nzira omusaabaze nfuna omusaabaze n'omanyi omulimu gwa booda watutte ate era ofunye akuwa omulimu omulala bebiri mutwala n'okomyawo bwotyo nfuna omusaabaze ankuba omuki
omukono ngenda matuga ate bayira wenga manyi mu gundi ngenda matuga nzirayo waka nyera omanyi omuntu gwomanyi biki kasente yampa ebayira yena akasente ngera kanya toyina ngeri jjajja kugwana musaabaze oli gwe mulimu omusaala we munoka olwemboozi etandika eyo gyomboozizzaako omusaabaze aba atuula bw'ati ku boda alina omwana muwere yali mukyala alina omwana muwere omwana omuwere njogera ku bebi atuula bw'ati ku boda nze obulamu bwange bwafiira ng'atudde bamusitulako ku piki ne banteekako ekintu ku mutwe by then memole yange n'ekyankalana ebifo kiti nayagala okulwana okitegeera musajja yasooka kajja bwe kati yali namufubukafubuka bwe buti bamuwingizino z'omwankole sayizi zintototo bwe nti ebifo kiti memole yange bayi naye nali ngenda mukuba sikulimba nali ngenda kugula olonga nasooka nembuuza ono omupya nzirako boda inisanalino era bemama bakinteekako ku mutwe bati omukyala obiye bamujja kuba muteekawa omukyala alaajana abuuza nti ate gwe baani kaakati oli mukwagala okupapala bekyo olwadde piki nga bamaze okinteekako piki yosaddamu giraba ge mazima nti omuntu abikiddwa omutwe toyinza kumanya ate bikola ki omukyala alaajana agamba nti ate bannaye ono abadde kibiki kati mukupapala wano biki njagala omukuokuwo njagala okuleeta tteke mangu ddala ngenda okugirako bwe buti okugenda okugira nga mukugirawo ndaba emmundu ogamba mbaleeta era nze kituufu kiri nti sibiringa na mundu ekyo kigenda mazima era olwagireba kakatono bwe nti nomanya nabika ngudde mu security agency nenzikakkanirawo napoyerawo motoka yali oledi yatuuka mu budde yatuuse ddabu kyesamanya nti nze mukujja wonna ekintu kyali kitegeke bulungi nnyo motoka yali yatuuse mu budde naye kyandaga nga nnyingiddemu munda muli era nga bwe nnyenda okunnyonnyola ndabika nali ncwakingibwa ge mazima nti engeri gye bankwatamu kyandaga nti nno baali banneetegekedde okuntuuza mu motoka omukyala ow'omwana ye yakaaba n'akomawo kati waaliyo omukyala ono yali bakuteeka mu motoka ki drone yali drone waliwo omukyala oyo yali akolaawo ku ggombolola y'eggumba awo wa bodaboda kyava alaajana ennyo n'agamba nedda gwe batwala oyo si wanuupu oyo nange muli nakiwulira era bwe yakyogerako nti si wanuupu oyo omutima gwe gwatandika okujja nga oli banyingiza mu motoka muli kati bwe banjirako egundi eno bwati ne bagikugjako mu motoka munda ngenda okutta amaaso bwe nakyo ekiri emmotoka ngejjudde mamundu nga linyeeko mapya basajja bayimuzireeya 8 basajja balinga 8 bali muleeya pisto ebyambe bino bujjamu amaaso napowera infakiti nanyogogerawo kati omukono guno ogwa passenger ono driver ono passenger wano maaso wali omusajja alina laptop wati nagamba komanda kasita ekitabo kya komanda neneesikamu amanya go gwani mugamba nze Mpalanyi Michael nti gwe Mpalanyi Michael ng'alina ono laptop n'ambuuza n'agattako ekibuuzo ekirala erya struggle okozesa mannya ki awo memole yange neefa kasita yambuuza erinnya lya struggle nkozesa mannya ki memole yange neefa kubanga yaŋŋamba nga nno tayiiko nakaseka nangamba kyetukubuuza kyoddamu bakututumye naye mu kututumaakwo gy'onaakoma okugonda bijja kwanguyira bw'onaabiteekamu okukaluba nga tukyusaamu
ate kati akugamba ebigambo bino olwedde olinya ku mundu pistol kyerooba okyali ku kirimbo onkalube kati bwe namugamba nti nze Mpalanyi Michael nambuuza ebya struggle gwani nti nze Commander Infantry 003 n'agamba mujasi waffe watubulako ebbanga eryo lyonna lijolyeeno ninako olwamugamba ebya struggle yagamba atya mujasi waffe watubulako Commander ng'olona ebigambo ebyo nga wabyogera omanyi byenfaanana si kati obagambe ennamba ya mumugitwale ebyo bakugamba erina n'embeera gy'ekyo asobola okuddamu ebyo ng'okyaddamu natuuya manze enna n'enzigwayo omusajja ngeri bwe namugira byonna laptop ali agiragizibwa ati ebifaananyi byange obadde ki ebifaananyi byange biri bennyini ebisitwago biki ng'abiina ate laptop bazanya biti bifaananyi vidiyo biki na naawe weerabako omusajja baabuuza abasajja bangiranga nnyo ne bagira kwata ku bwati erindako nze okutunula ku gundi binaga mu bifaananyi biringa balaba omusajja oli amanyako gwayo nze Mpalanyi Michael erya struggle Commander Infantry 003 ng'ajjukira agamba yoono abasajja mukubeera laptop bikikulaga nti baali basindikagana ebyebifaananyi ekintu kyali ku pulogulaamu kituufu nemmanya nti ngudde mu mikono gya gavumenti eriko kituufu nakimanya nti ngudde mu mikono gya gavumenti eriko era abasajja nebeegayi ne mbagamba nsaba munsaasire munsonyiwe siina buzibu gye muli era siina bulabe bwonna temunkuba emmotoka ejjudde zisolido bazitematema omanyi solido zimanyi zino z'amasannyalaze oba nga weyanga eri enzo bazitematema mu freze zigunywa emundu olaba kuguni mpya bikikiki yate mu bwangu ddala ebyo byonna twogera ndiwa emmotoka etandika okutambula twayita eri ku guli kwa Kasiya mu 14 we yagwamu netandika ogwayo yetambulira wakati eyo ebebera ku masimu biki driver avuga olwo twogera ebyo kino bakiyinzizaako bampisa ku mabaana omusajja n'agamba liidako kozi gwe meeya wa wano manyi gwa kino ekitundu wafuuka meeya wa wano ng'ekituufu kiri nti abasajja bannina nga bammanyi era nze omutima gwange gwakimanyi nti kituufu ngudde mu mikono gya gavumenti naye siina kyakuza ate nga n'afuuka kawuka n'afuuka kinyonyi nti noeki napowa bupoyi oira kuulinga n'okuulinga ne bavuga ne banyagamba mwe mutawaanya muzeeyi biki mwe mutawaanya muzeeyi okumugyako mwe mukola ki tanga kolina n'ennyota naye tuwe ekibejaga kuzigenda ekituufu kyayazata ku kituufu kyo kyali kyeyajukira era sijja kyerabya nga batunuulira omuntu gwe baleese bwafaanagana ne gwe balina mu bifaananyi ne mu bifaananyi bulabe ne batandika okubikula kimu ku kimu twagenda embalala jukira twatambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muzi countrywide tour by main party yakatondebwawo okugulawo offices manyi political party gyeva tugenze embalala tugenze Bushenyi twetoloola babikula kimu ku kimu bati tugenze mu bitundu byene mu Busoga Eastern eri Soroti wa osalagama yewe nga wali oyogera nnyo nze nakkiriza olwa kutwala n'okutuusiza ku poliisi yawa abantwala kyandaga nti tebaali ya poliisi gavumenti pure be bantwala oba aba security eno eya waggulu ddala yeyantwala kubanga emmotoka eyo ezira mu kutambula biki olwo baddamu okumbikulako ekintu kino ng'olwo bajja banyumyawo bakusekaseka bakolaki bakugamba obugambo gaga ati Kyagulanyi ajja kujjawo wano oli Infantry Commander gwa 003 kale kati Kyagulanyi ajja kukimewa ajja kujja kukime baddamu okumbikulako egundi kino jukira ekikookolo kino bekikuteekako otuuye nawe nanogwayo netuyana n'enkala nenzemu netuyana n'enkala jukira era tossa bulungi omukka guno kintu kino nga kitossa bulungi we bankinjirako bwe bati empingu ziri ziti mikono giri bwe giti
Nengera akazimbe kali akenyakawa akali mabega wa mubuzi ekizimbe ekyo kya URA nebashinzizaako neyambuka bweti gira bweti neba bweti nino taliko okuwulira ebigambo bino wammanga jambo afande jambo sa nemanya bantu temubalakisi kyeno sigimanyi olwedi bakuzizaako ki ebanyambusa kati ntuuka ku venue bantuusawo mu kifo kyennyini ekyabwe bwe bantuusa mu kifo Lubalusewa TV mazima ku mazima.